Ebipya bizuuse ku mugagga Richard Kavumagita amanyiddwa nga mulimi eyeebise ku lunaku olwa ssande ng'ayagala okumanya abamwagala n'abatamwagala kyokka ku lunaku lw'ebika tewali wadde omwana we wadde omukyala eyajja okumanya akabi akaali katuuseewo okuggyako mikwano gye. Tunyigirizibwa ffe ng'abasajja naddala we wano kaŋŋambe nti mu Uganda naye teriiyo muntu yenna atufaako, teriiyo muntu yenna atwogerera. Kasita bambikidde bati ndayimuse buyimuse n'eŋŋamba oba genze ntya. Kitegerekeze nti omugagga ono okwebika kyandiba nga kyavudde ku mugole gwe yawasa n'amuwa ettaka kyokka n'alitunda ng'okukola bino byonna yabadde ayagala akomewo. Nagaye puloti njikuwadde ng'abaana bo mubeere n'abaana bo twagenza okukola nti puloti egenze katale era nga bwekimanye babulooka bazze ne bagitunda negenda katale netundibwa twagenza okulira nti ate omukyala agenze. Teri mukyala atula mu maka n'ogamba nti mukyala ddala musajja abukadde wali ne mukyala we kitegeeza alina okwezuula. Mukyala wabadde amwagala nnyo nga bw'okiwulira naye agenza okumutuusa ku mbeera eyo era nso kyamutuusizza okukola ekyo kyava mbuuza singa wansanze ku mulabba nga neewanise n'engejja ku kinakoze n'ekyomulabba kiriwo ekyandikusanyusizza. Kyokka wadde omugagga ono okwebika yakikola alina ensonga naye ebintu bimukyukidde olwabamu ku batuuze okutegeeza nti alina okubeetondera olwaki yakoze nga nabo bakigeraageranyiza ku kikolwa eky'okwetuga. Omuntu eyeebise abeera ng'omuntu eyeetuze. Ekisookera ddala omuntu afaanaganako bw'ati aba yeetaaga kukuba mbooko. Ekyokubiri mu Buganda omuntu akoze ekintu ekifaanaganako bwe kityo aba alina okugatta abataka n'abagulira ekita ky'omwenge ebita by'omwenge ekiraga obwa Sseruganda nti abagasse. Naye naffe twakyewuunya nnyo nga mutuuze munnaffe akoze ekintu ekifaanaganako bwe kityo. Okwebika kikyamu nnyo n'afumba n'ebijju ne balya emmere y'omulamu nga waali. Ekyo kyatuyisa bubi naye twali tulina omutunyamu nti kyakoze si kirungi osanga olwaleme ekiddamu. Mukama amuwa omukisa mugagga naye ayawula obugagga n'amaka ekirala ave ku bitamiinza. N'okutuusa kati nsalesa Kavuma gwe yawadde abakazi n'abaana okubeera nga batuuse mu maka ge yaweddeko naye empawo n'omu eyalinnya ekimulwaziza. Bagamba nti yaswaziza nnyo ennyumba mwava ey'omugenzi Antonio Gita yali omulamuzi w'amaanyi Mengo. Yali mulamuzi omukulu era nga bulaba ettegula eri ne bakitaayo bonna bantu ba buvunaanyizibwa era bakitiibwa. Naye kati ye ng'omuzzukulu erinnya lya famire yaabwe yalivumaganyisizza. Kayimagga Budiro Kabonge omwami w'essaza lya Mawokota naye avumiridde ekyakoleddwa n'akkaanya n'abatuuze okulagira Kavuma beetondere. Ateeka okutugatta kubanga tayinza kuleeta kigambo kya kisiraani bwe kityo. Kitegeeza nti abantu beebikenga tujja kumutuuza tumubuulirire kinava mu kububuulirira tunalaba nga ategedde atugatte tulye embaga ekyo ekigambo tukisaanyeewo kubanga kya kisiraani. Abdul Muwonge yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.